Bino ebigambo bya Hon.Ssemuju Nganda alina obubaka bwaweereza bakulu banne kubanga babaka ba Paalamenti baba bakulu banne kubanga naye mukiise mu Paalamenti ate nga nabo bakiise ba Paalamenti. Obubaka buno bwabaweereza tuzze nga tubyogera emirundi egiwerako. Badde nsaba tusooke tuwulize obubaka bwawadde babaka banne n'oluvannyuma tugende mu maaso. Kati abaka Paalamenti bo laba abasinga obungi tebeesalirawo banansonyiwa abampulira emitwe gyabwe bagisalendalinga giri eri kibaagala kyebateeka mu lwaliro bataddemu naye ngamba weefudde nga loole olumu etwala kasasiro olulala batadde mu ntebe zeetwala ku levo ya Paalamenti omuntu yali wali teyafuuka nga kiroole kyekisomba embwa nekisomba omusenyu nekisomba kikati bano boolaba bano ekirindi ekyo bw'obasanga wano ne batunula nga tewali abalaba omusajja ono atujoze bwe badde wali nga kati omwana kati obungi buno bwe bamwanirizaako tebamwaniriza nti kati bagamba nti kati bagenza okukizuula nga Muhoozi Kayindiruga mutaano wa Museveni yasinga amagezi era yasinga obumanyirivu okusobola okutambuza Uganda obulungi. Ne bonna abasinga obungi bakakasa nti tufugirwa ku mudumo gwa mmundu okufuna emirembe. Siba nakigwanyizi nti balaba byabufuzi ebijja mu maaso banoonya popularity. Tungambe nti bano boolaba abayaniriza Muhoozi ekirindi tebakikola nti balina kyebamuzuddemu nti omusajja ono Uganda kati yagenda ogifuula ensi naye babaza nti bwetukera ku nki omusajja n'atadda kati era baali ekyankwanze mbaka omu ayimirira ayomba amugamba nti tubuulire ffe abatwesimbako mu byalo kati saawa zino beeyita MK bagenda kuddamu batwesimbeko kati tuli eno tukuweereza nanga temufaayo ebyo nja bikolako ebyo this MK I'm going to stop nga omumanyi so kati saawa zino bannabyabufuzi era eggwanga lino tulisaasire nnyo abasinga obungi bolamu NRM Museveni naagwa leka nkubuulire nvule abajja okusinga okuvuganya beboolaba bali kulaale abagamba baniriza mutawaani wa Museveni naye beefudde ng'abasibe bali muli buli omu ateekawo mbeera kati batunulira butya we naakoma mu Paalamenti eddako kubanga bamanyi nti mu Uganda Museveni atufuza mufo ky'okwegatta bagandi ka Museveni kaakome wano olwaleero Paalamenti manyi tebadde ne mukisa gw'amaanyi Museveni bw'ajja nze gye mbaddemu ng'omubaka wa Paalamenti okuggyawo ekkomo ku myaka tuba kugaana kale yali wambye buwambi naye constitution yaba itasobola kugikyusa era kyovula bayafumbira n'atulya n'engwara nga baka Paalamenti bakiraba bulungi nti bakisobola naye ne bagaa nti tujja ate kukisobola ate nga kagamba Katonda atuwa amagezi nga ganjawulo gw'otudde wali gw'ogenda okusalawo naye ng'ate balaba Museveni era yagenda okusalawo atali mu Paalamenti akati abamaliriza nga bagenze uwe basooka n'omugaa atuwa biliyoni n'agezo nnyingi abamu ne basaba 8 n'amala yabawa miliyoni 2 kakati mulimu lwotukanze mulimu nga abapolitics twamunonamu ki ngolwa omuntu ategeera omutwe aguyina bulungi naye somehow naawuguka naye nga akola ekintu nawe ne weewuunya kubanga kubaka ba Paalamenti abamu nga balina amagezi baasoma nga nyaniriza Muhoozi nti yabagenda okufuuka kati president nga nange neegattamu ekyo waakiri wemba ntidde nti babala bifo nti omudumo gw'emmundu ngutidde sigusobola nga nvaawo anti batunulidde ebifo ebiyinza okubayitako anti kati ebibi bya Museveni bigenda kujja abadde basuubira nti Muhoozi ajja Museveni ye wakufiira mu buyinza okujjako nga twekambye nti bumugobamu kati bagenda okukera ku nkya olulala botadde mu ntebe oyo ye Hon.Ssemuju Nganda ebigambo ebyo abyogera ku babaka banne bakulembera nabo mu Paalamenti. Ensonga ezo tuzze tuzoogerako enfunda eziwera nga tugamba nti Museveni bw'osalawo okumuweereza kitegeeza oba otunze entegeerayo oba owaddeyo obwongo bwo bwonna okukkiriza nti ogenda kufuuka ekitategeerekeka otambulire ku ntoli ze akugamba obusiru naawe oveeyo obuteeke mu publiiki kyekyo Hon.Ssemuju Nganda kyali mu kubuulirira ababaka nti beetegeerera be balina obuyinza be bali mu Paalamenti be balina okusalawo ani alina okubeera pulezidenti oba ani atalina kubeera pulezidenti lwa nsonga nti be babaga amateeka constitution
okugikwatako nti mwami Museveni yeeyongezeeyo emyaka ekisanja abenga emyaka asobola okweyongezaayo n'akulembera eggwanga baali babaka ba paalamenti be bakikola era ne balya ensimbi empitirivu obungi kyokka bwe bavaayo bajja ebweru ne balimba bannansi abaabalonda nti mwami Museveni oyo tasoboka, mwami Museveni atufugira ku mudumo gwa mmundu, mwami Museveni ayagala kubeera nakyemalira for life. Ne weebuuza nti mwe ababaka abalina obuyinza obwali busalawo nti katumuggyemu obwesiga ave mu ntebe ya gavumenti mwali temusobola kukikola ne mukozesa amagezi gammwe, wabula baagaana baatunda emyoyo gyabwe nga baagala akasente ke yali abasuubizza. Kikugambiddwa Ssemuju Nganda nti baali bamusabye kawumbi n'abasuubiza nti ngenda kukabawa. Bwe baamala okukwata ku constitution n'alaba nga kiwedde n'akwata obukadde 200 bwe yawa ababaka abo. Olwaleero kati batandise okusagambiza bagenda na MK kubanga bawulira nti lwe luyimba oluliwo. Bakimanyi bulungi nti Muhoozi Kayine Lugaba kasita balaga nti bamusapootinga mwami Museveni asobola okubayisiza nga ddiiru zaabwe ez'okubawa ensimbi. MK baamutegawo buteezi naye nga tali menti kufuga ggwanga lino. Ne mwami Museveni yennyini akimanyi bulungi nti oyo omwana tasobola kukulembera bannayuganda, wabula yamutegawo ng'ekikookolo okuguumaaza bano abamugoberera ababadde bagamba naye muzeeyi emyaka, muzeeyi ddako ebbali, muzeeyi n'abagamba nze ngenda kuwummula era ndeeta mwana wange musapootinga omwana wange. Bonna ne babuukira MK kubanga bakikola okusanyusa Museveni. Kugambye nti bw'owagira Museveni ova ne ku ntegeerayo n'otandika okutegeera nga bo bwe bategeera, obeera ku limooti bwe bakulaga ekyokkola, tambulira ku mulamwa bwe guti. Museveni okutegawo Muhoozi yayagala kukakkanya bano abaali batandise okumugamba muzeeyi naye balaba emyaka gigenderedde, muzeeyi ddako ebbali. Awo muzeeyi abaterawo ekiguumaaza nti ngenda kudda ebbali naye ndeeta omwana. Mu kuleeta omwana n'omwana naye ne bamusudiya era ne bamulaga nti gw'ogenda okuddawo kasita mpummula entebe n'enjita gw'ogenda okugikwata tandika okukola kampeyini. Bwe bati abaali mu NRM abakuutiranga Museveni akadingidi baabuukira MK era kati batambula naye kulaaliza gy'abalaze yonna. Naye nga Museveni akimanyi bulungi nti Muhoozi tasobola kukulembera ggwanga lino. Ogenda kulaba Museveni ali mu kuzimba MK kigenda kwewuunyisa nti ebyobufuzi bya leero kiraba nti bannayuganda ekituufu babuuse, naye yennyini asika busisimugwa kumalako kisanja kino. Naye akulaga nti ayagaliza mutabani we yandibadde akulaga nti kale 2026 nze sizze ku baloti katuteekewo mutabani yaba yeesimbawo. Okukakasa nti Museveni taliriwedde kuwa mutabani we entebe 2026 agenda kuggyirako ku baloti pepa era ddemu akola emivuyo gye gy'azze akola ebbanga lyonna agulirire abalamuzi balangirire obuwanguzi bwe era yawangudde entebe mu ngeri gy'azabbamu akalulu era akulage nti addawo mu ntebe. Weebuuze nti ye gino emyaka 5 awalula miwalulu okulaba ng'agimalako. Ayagaliza mutabani we okufuga ky'olowooza nti bw'atongeramu gino emyaka 5 egiddako 2026-2031 nga bbya akalulu n'afuga, olwo mutabani we ddala abaamwagaliza nti agenda kufuga eggwanga lino? Kikulaga nti ye ateekawo mutabani we kuguumaaza mmwe mukakase nti olaba aleese omutabani ateeka okubakkirizaako ye, naye nga ye amazima amatuufu agamanyi sinnatuuka kuba wa ntebe nkyajagala. Weebuuze nti kati bw'ava ku ntebe agenda kuddawa? Akimanyi bulungi ebikolobero by'akoze, akimanyi bulungi His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu amulabisizza emyaka gyonna, amulabisizza mu mawanga wonna gamutegedde. Meaning nti bw'aviira ku bukulembeze bw'ati baba balina kumuweereza kibaluwa kye bakuntumye okusasulira ebyo bye yakola olw'ensonga nti tebasobola mumukwata ng'akyali mu buyinza. Ye yagenda okukkiriza agende mu kkooti z'amateeka ku myaka egyo, ayagala akkirize afiire bufiizi mu ntebe. Kati ye omutabani bamuguumaaza era n'abamukuutira akadingidi ababaka b'NRM bali mu baguumaaza nti Muhoozi ajja mubeere bagumu, baleme okuvaayo okwesimba ku Museveni bagambe kasita aleese omwana. Mugenda kulaba nga ye amala kufiira mu ntebe mube nga temukyalina chance esimbawo omwana oyo, kubanga abantu bajja kuba bamaze omumubuuka bamutegedde obukyamu bwe. Amuleese mu public amukozesezza ensobi zonna, najjanga ku kampeyini okwogerako eri abantu ng'atamidde, n'abulwa ne speech ey'okwogera mu bantu ng'ate yazze nga ye mwogezi omukulu kubanga gwe bakampeyiningira. Kati ababaka batakozesa mitwe gyabwe ne baba nga tebasobola kuzuula kintu ekyo.
ne baba nga bakuba bukubi ngalo muzeeyo giwadde omuliro webale tuleetera mwana byebyo Hon.Ssemuju Nganda byali mu kutangaaza ababaka banne naye ate naye teerabira nti naye ali omu ku babaka abali mu paalamenti era y'omu ku babaka abaali balina okusalawo nti ekintu kino ekyokukikwatako tetulina kukikkiriza. Olwaleero ye mubaka y'omu yagamba nti ababaka b'opposition abeekyanga ne muva mu paalamenti olw'okubuzibwawo kw'Abannayuganda mukola nsobi, tuddeyo mu paalamenti tusigale nga tuteeseza abantu baffe, abantu abo baabula tusooke tubaveeko, naye nga Bannayuganda baakugamba twagala abantu baffe. Ssemuju Nganda yeerabidde nti singa basigalira ddala ebweru wa paalamenti ekyo kiyinza okubeera emmanduso esitula abantu okubeegattako ne bagamba ababaka baffe bakoze okwabwe, kati naffe katwegatte n'ababaka baffe tubanje Bannayuganda bannaffe abaabuzibwawo. Kituufu ebintu bino biba byakuwaŋŋana amagezi nakulaba butya bwe tusobola okujja nakyemalira mu buyinza. Hon. Mpuuga yakikola ng'era ayisa ababaka be bonna baakulira bali ku opposition ng'amanyi gye kirina okuggukira bwe tunaamala emyezi egiwera nga tetukiika. Abaatulonda balina okwebuuza lwaki ababaka baffe tebakyakiika, tebava mu paalamenti olw'okuba nti babanja abantu baffe abaabula. Kitegeeza nti abantu ba bulijjo olina ensonga ebasitula bagamba bannaye mutwegatteko tulumbe paalamenti etunnyonnyole lwaki tebaleeta bantu baffe. Naye Ssemuju Nganda anenyeza ababaka banne nga mutuufu, naye ate naye mu ekyo ali mu kukaka babaka badde mu paalamenti ate bateeseza abantu baabwe ate basooke bave ku bannaffe abaabula. Simbako mu byalo kati abaka paalamenti bolaba abana basinga obungi tebeesalirawo banansonyi abampulira emitwe gyabwe bagisalendalinga giri eri kibaagala kyebateeka mu lwaliro bataddemu naye ngamba weefudde nga loole olumu etwala kasasiro olulala batadde mu ntebe zeetwala ku levo ya paalamenti. Omuntu yali wali teyafuuka nga kiroole kyekisomba embwa nekisomba omusenyu nekisomba kikati. Bano boolaba bano ekirindi ekyo bw'obasanga wano ne batunulira nga tewali abalaba omusajja ono atujoze bwe badde wali nga kati omwana kati obungi buno bwe bamwanirizaako tebamwaniriza nti kati bagamba nti kati bagenza okukizuula nga Muhoozi Kayindiruga mutaano wa Museveni yasinga amagezi era yasinga obumanyirivu okusobola okutambuza Uganda obulungi. Ne bonna abasinga obungi bakakasa nti tufugirwa ku mudumo gwa mundu okufuna emirembe. Siba nakigwanyizi nti balaba byabufuzi ebijja mu maaso banoonya popularity. Tungambe nti bano boolaba abayaniriza Muhoozi ekirindi tebakikola nti balina kyebamuzuddemu nti omusajja ono Uganda kati yagenda ogifula ensi, naye babaza nti bwetukera ku nki omusajja n'atadda kati era baali ekyankwanzi mbaka omu ayimirira ayomba amugamba nti tubuulire ffe abaatwesimbako mu byalo kati saawa zino beeyita MK bagenda kuddamu batwesimbeko kati tuli eno tukuweereza nanga temufaayo ebyo nja bikolako ebyo this MK I'm going to stop nga omumanyi. So kati saawa zino bannabyabufuzi era eggwanga lino tulisaasire nnyo. Abasinga obungi walaamu NRM Museveni naagwa leka nkubuulire nvule abajja okusinga okuvuganya be boolaba bali kulaale abagamba baniriza mutawaani wa Museveni naye beefudde ng'abasibe bali muli buli omu ateekawo mbeera kati batunulira butya we naakoma mu paalamenti eddako kubanga bamanyi nti mu Uganda Museveni atufuza mufo ky'okwegatta baga nti Museveni kaakome wano olwaleero paalamenti manyi tebadde ine mukisa gw'amaanyi. Museveni bw'ajja nze gye mbaddemu ng'omubaka wa paalamenti okuggyawo ekkomo ku myaka tuba kugaana kale yali wambi buwambi naye constitution yaba etasobola kugikyusa era kyova olaba yafumbirira n'atulya n'engwara ng'abaka paalamenti bakiraba bulungi nti bakisobola naye ne bagaa nti tujja ate kukisobola ate nga kagamba Katonda atuwa amagezi nga ganjawulo gw'otudde wali gw'ogenda okusalawo naye ng'ate balaba Museveni era yagenda okusalawo atali mu paalamenti akatira bamaliriza nga bagenze uwe basooka n'omuga atuwe biliyoni n'agezo nnyingi awamu ne basaba 8 n'amala yabawa miliyoni 2 kakati mulimu lwotukanze mulimu nga aba politics twamunonamu ki